tusulane kuba etukuwa bwe tuzimba ebintu byaffe nga babimenya. Oluvannyuma lw'okwekalakaasa okwaliwo ku ntandikwa ya wiiki eno abaazirwanako n'abasuubuzi abaali bakolera mu katale k'abaveterani akaasendebwa gye buvuddeko mu Kisenyi nga balumiriza omugagga John Bosco Muwongo okugulawo olwali lutuzzeeyo mu kifo kino okulaba embeera eriyo ng'eno tusanze abaazirwanako baasalawo okutandika kusula mu kifo kino okutuusa nga basasuddwa. Twagala nnyo baveeyo abakulu bonna bajja batutaase batusasule tusobole okugwa tulina famire zaffe gye twaleka ewaka. Tusalawo lwakuba nti nga bwe nakunyonyola ali mu kusooka nti tulina okukuuma ekifo kino kubanga ababbi ab'ettaka abaali baagala okulisaanaawo babeera bajja buli lunaku nga baagala kuteekako ekibaati. Bano baateekawo obutundubaali mwe basula n'okutandika okukolerawo obubizinesi obutonotono mwe bajja ssente ng'okufumbirawo ebyokulya okwokyezaawo kasooli n'ebirala. Twogeddeko n'abamu ku bo ne batutegeeza bwe bati. Ettaka lino lyaffe ly'abaazirwanako naye ate omugagga awendula abantu ne bajja ne batukubira obwerere bwa ttaka lyaffe. Kyensanze ffenna kye tusanze Mr. Bosco omugagga ate mu kifo ky'okugamba nti ajje atusasule ate ayita pembeni kugulira bannaffe. Ate baba akakiiko ka EOS mu Kisenyi bus terminal batabukidde abaddukanya paaka eno ey'omugagga Bosco Muwonge nga bagamba nti babloka mu paaka eno basussizza okubonyaabonya abasaabaze nga babuzaawo emigugu gyabwe. Badde tusaba enkola eyekole ki enkola eyo esobole okuŋŋaanyizibwa babasika genda okwesanga omugugu ogumu guli mu drop omulala omugugu omuntu atudde mu Swift. Bino babituukiddeko mu lukiiko lwe batuuzizza okugonjoola obumenyi bw'amateeka mu paaka ya baasi eno era ne bakkanya nti babloka bawummuzibwe. Ffe kye tulowooza nti tekibeera kya buntu kubanga abamu baba bakimi ba kasitoma ba baasi n'abalala nga baleese bakasitomeera ababaasi abagenda okutambula. So ekyo twakigaddewo tumale okutereeza enkola. Tubagamba na nyini baasi kampani bule detective machine ebeere naye omuntu galinye baasi kubakyengera bacekinge kubanga security yange ya paaka wano mpaka munda. Basabye ne bannannyini bizimbe bazimbe emyalo egiri ku mutindo mukoka alimu okukosa ebyamaguzi byabwe. Brenda Namale, William Buyondo ne Mathias Sebwato be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.